Tatulaba wano tuliwo. Tatulaba tuliwo. What do we find the word? Yes, bwenjogerera ng'entiisa ebuutikidde ku State House Entebbe eri First Family si birungi. Ebbanga lyonna lye bamaze nga beekuluntaza nga bakweka obujulizi n'ensonga eno erabika okuba nga kati emberenge egaze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ngenda kuba nga ndikuseetulira. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwena atanatweyungako kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, Dubai, Qatar, Germany, Bungereza, mu America tuba tusimbudde. Abajja mu comment section mbanirizaako nnyo nammwe abeetegese okusharinga video eno esobole okutambula ku muntu gwe twagala etuukeko buli munnansi asobole okuba nga ategeera information eno oleme kubanga oli selfish wekka n'abalala bamanyikibwe bamanyisibwe ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati wuliriza, wayise ebbanga bukyanga First Lady Janet Kantaha Museveni alangirirwa nti nno yali atwaliddwa nga biwala ttaka ng'asigazzaako kikuba mutwe ng'ali mu critical condition, embeera eteeberezebwa okubanga yali ya bunkenke nga taasulewo taakeesi yali ku mimwa gya bannayuganda. Kino nno kinajjikirwa nti nno First Lady ono omutwala tebaalangirira, baakikola mu nkukutu era ne information yafuluma mu ngeri ya nkukutu. Wandyebuuzizza lwaki omuntu ng'ono omunene ali mu cabinet minister omulamba era First Lady w'eggwanga abeera akukusibwa okutwalibwa okujjanjabibwa nga tebaagala kumanyisa bannayuganda. Kati y'ensonga gye nza okunnyonnyola olunaku olwaleero otegere n'okutegeera lwaki gavumenti yaffe eri ku bunkenke ku nsonga eyo. Ensonga esookera ddala yeeno, gavumenti ya Uganda ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekimanyi bulungi nnyo nti ebikolobero byetuusiza ku bannayuganda bingi nkuyanja era kamaala, era ng'ekimanyi bulungi nnyo tekyalina kwagalwa eri bannayuganda era kati babakukisa mundu na ssente. Oboze obyegendereza ngenda kubanga mbikumenyeramenyera saako n'okutangaaza. Kakati bannayuganda gavumenti yaabwe yaseera bafugisa ku mudumu gwa mundu na kubatiisatiisa, kubateeka mu fear, panic n'okuteekawo mistrust mu ggwanga. Tebakyalina muntu n'omu gwe beesiga. Nabo bennyini abasajja baabwe ab'omunda abali mu gavumenti tebakyabeesiga wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kakati gavumenti bwe yalaba ng'eruuzinze popularity mu bannayuganda mu bannansi baayo n'etandika okuteekawo embeera, yasookera kukola embeera eya divide and rule. Divide and rule kitegeeza ki? Sooka obagabanyegabanye bateekemu ekibakyankalanya baawule n'oluvannyuma osooka obafuge. Kati gavumenti kyeyasookerako ddala okukola yatandikira ku ki? Yatandikira ku gavumenti zino ez'omunda, Obwakabaka n'esooka egenda mu maaso n'ebufunzafunza n'ebateekamu okukyankalano n'ebalowoozesa n'ebakyayisa n'abantu baabwe abandivuddeyo okwenganga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne batamuwa mwagaanya kujja kubakyusiza ggwanga lyabwe. Ekyo kye kisooka. Kakati ekirala ezzeesiba bannayuganda naddala wano mu Central, naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti bonna ebyo byonna byakolebwanga mbaabuwe obutamanya nti baali basiga bukyayi eri bannayuganda. Kakati oluvannyuma lw'okuba abawagiza emiggo, abagala enkyukakyuka, abamu ne babadetaininga, abamu ne battibwa, gavumenti neewummula nerowooza nti ekikoze era kiwedde, tegenda kuddamu kuvuna bavuganya ku ntebe ya bukulembeze, oba tegenda kuddamu kufuna bawagizi bonna ba kibiina ekiri ku ddala opposition abagenda mu maaso n'okukaayanira obukulembeze oba enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Era gavumenti yawummula
ng'eraba esuubudde tiyagas esuubudde emmundu byonna byonna ebiina nga tewakyali nsonga n'emu egenda mu maaso n'okuba ng'ebatiisa naye ebyo byonna byonna kyali kiwejjowejjo ng'era awummudde tannatuuka. Lwaki nkugambawo ntyo gwe mukwano gwange njagala owulirize. Oluvannyuma lwa gavumenti eno okukola ebyo byonna byonna nkugambye tebaamanya nti kino kyali kiwejjowejjo ng'awummudde tannatuuka. Kino kyasaanyula busaanuzi bannayuganda ne bava mu mbeera. Wabula bannayuganda bwe bava mu mbeera olutalo tebaalutwala mu nsiko era bangi baali bamanyi nti abawagizi ba Uganda bannayuganda baagala enkyukakyuka. Akalulu ka 2006 we kanaggwa singa birema ne baddamu okubbibwanga mu bye byali mu 2021 olutalo bagenda obwanga bagenda bukyusa babuze mu nsiko nga Yoweri Kaguta Museveni we yakola mu 1986 okujja mu buyinza. Engeri nnyingi nnyo ez'okujjako gavumenti so era niyo sekeddo kimanya nti engeri nnyingi nnyo ez'okutta Kapa. Kati bannayuganda bo nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu anyikiddwa nga Bobi Wine we byamala okubanga bikyuka enteekateeka zonna gavumenti neefutyanka ne bagamba ssaawa ya kugenda mu protestive vote kukalonda kukakuuma kukabanja. Okukabanja njagala okukikutangazaamu kye kimu n'ekigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yakozesa mu myaka gya 1985 mwena ng'avudde mu kalulu yagamba agenda kabanja. Kati okubanja kwe kwali kutya? Okubanja kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakwata bukwasi mmundu n'asamba ensiko n'agenda akyusa obukulembeze. Naye kino yakikola ng'amaze okutalaga amawanga ag'ebunaayira ng'amaze okufuna ba allies era we yali ajja mu Uganda okutwala obukulembeze okutwala entebe eno yabbukira mu ggwanga erya Tanzania ng'Abatanzania amagye gaabwe gamukutte ku kibegaabega gamuyingiza Uganda asobole okugenda mu maaso n'okulya entebe y'obukulembeze. Bino byonna mbikugamba obeeko n'ekyokupiikinga. Era kye kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola ekyokufuluma eggwanga ke kamusinga obadde osobola okutayiminga tayimu y'emu yeeno tayimu Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yaddusizamu famire ye ebunaayira naye n'awaŋŋanguka. Era ke kaseera ke kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze okutwala famire ye ebunaayira n'awaŋŋanguka. Era wawaŋŋanguse byagenze maaso n'okukola birabibwako era bitadde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke. Era ebikolwa byagenda maaso n'okukola bibakubisizza pressure ez'amaanyi yegayega paka mu State House Entebbe okukakkananga maama Janet Kantaha Museveni agenze maaso n'okufunamu ekirwadde ekimuleebaleebya paka kumuwaŋŋangusa agenda funa bujjanjabi. Ebyo byonna byonna pressure mountains ng'eva wa Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okugaininga atandise okubeera ng'ayunitinga ba allies abayinza omuyambako okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda. Okukyusa enkyukakyuka mu ggwanga oba okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga tekyetaagisa ggwe muntu omu, kikwetaagisako ab'omukago ab'enjawulo, kikwetaagisako abantu b'amaanyi. Si buli sekita nti ogenda girwana bw'omu, ekyo osaanidde okimanye. Era nsasira mmwe mwenna abadde bagamba ndowooza kati mbazzeemu ekibuuzo nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba nga alumirwa bannayuganda waba ddala nga wankyukakyuka ng'ebigambo byazza spreadinga mu ggwanga nabyo byagamba bannayuganda naye abiteeka mu nkola afaayo waaki tasigaddewo ne tulwanira wamu ne tubonaaboneramu. Okuwaŋŋanguka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenzeeyo kunyumirwa, tagenzeeyo ku masaali, si masappe, wabula agenzeeyo mu nnaku ey'ekitalo. Oba oli awo teyandigenze nayo kubanga buli kimu kyalwanirira gw'ofune yakiyina abadde nakyo era yagenda okuyingira obukulembeze, yagenda oyingira politics nga buli kimu akiyina. Yali mu luxury life nga buli kimu tewali kyajula. Naye olw'okuba omwoyo gw'okulwanirira mu nnansi gw'okulwanirira eddembe n'obwenkanya buddizibwa eri mu nnansi yagalire mu nsi ye gwamutippa. N'asalawo okuleka buli kimu kye yali akoleredde emyaka gyonna buli kimu kye yali yeegombanga nga yakituukako akireke asobole okuba nga alwanirira ggwe mu nnansi. Kati mbadde nkugamba engeri nnyingi ez'okuttamu Kapa ng'osobola okugamba nti nno nze kale kigezezza bubi. Engeri nnyingi ez'okuttamu emmese osobola okugamba nti nno gwe emmese yo genda giwulira akatabo
kugenda ogitega. Omulala n'avaayo n'agamba nti nze mumanyi owaaye nti ye nze mmese ngenda gitisa Kamaso. Omulala n'ogula effumu oba omulala n'agula akasaali. Obadde okimanyi nti n'emmundu esobola okutta emmese. Gwe kiri gy'oli ku kyoyagala ogittisa azironga azi yakufa. Kakati era weekiri ye mwami Yoweri Kaguta Museveni eyagala okutta emmese ye yagenda mu nsiko gy'azimanyi obulungi nti gye zisibuka n'alumba n'atwalayo amagye n'ateekawo revolution. Kakati mwe babadde basuubira nti nno enkyukakyuka mu Uganda erina kujjawo nga tusoose kusamba nsiko, ekyo mwerimba. Engeri nnyingi ez'okuleetamu enkyukakyuka. Kati pressure eno gy'olaba egenda mu maaso n'okukolebwa yeno strategic move nga Museveni yagenda mu nsiko ne Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bannayuganda gye batandise okukozesa. Bo bannayuganda tebagenze mu nsiko. Bino bibayitiriddeko bwe bassa abaana baabwe, bwe basseba abantu baabwe, bwe babasibye, babawambye, babatulugunyizza, babanyigiriza ku sseerisembayo. Bo kye bakoze bagambye ewannyo waawo ekimala kimala. Ekimala kimala era nga wenti enkoko eyakkiriza nti nno ennyindo yaayo kyekyenyi. Nabo ne bagamba ke kaseera naffe tutandike revolution. Batya batandise kulumba social media nga bagenda maaso n'okuexposinga ebikolwa ebikolebwa gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni emaze ku bukulembeze emyaka egy'okulunguludde egiwera 40 oba egisukka 40. Naye mu myaka egyo 40 nga byeragawo bitono nnyo ku bibaasangawo biba destroyinze. Ekyo kye kisinga okunyiriza ddala bannayuganda. Nagambye oli ku Yugi Updates TV gwagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Waki nandigambye nti entiisa ebuutikidde mu State House nti ebigenda maaso n'obbasaanyaawo si birwadde nti oba bakuze nnyo. Nedda. Pressure okuva ku ludda oluvuganya bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatolokako ne bategeera nti wuuyo atuuse mu mawanga ag'ebweru ali mu Washington. Pressure yabeeyongera. Ensonga zagenda maaso n'okusunaasuna zibakwatirako ddala. Abasonera ddala wali ku mutima gwennyini. Kino kibaleetedde okuba nga badevelopinga ebirwadde ebyenjawulo. Era zino hati ataaka ze bafuna. Hati ataaka ze bafuna ze zigenda mu maaso n'okuba waŋŋangusa babatwala mu malwaliro ag'ebunaayira. Olw'okuba nti tebaakola kimala ku ssente z'omuwi bw'omusolo kuteekateeka malwaliro, ba ministers, ba cabinet ministers, ba MP amalwaliro ge bayinza okubajjanjabiramu. Kubanga bantu bankizo nnyo mu ggwanga, bakwatiridde eggwanga. Bakola decision y'amaanyi nnyo ku ntambula y'eggwanga, ku nnyimira y'eggwanga. Nkugambye be basalawo be basobola okudecidinga eggwanga oba ligenda mu maaso oba likwebera oba balizikiriza ba cabinet minister. Naye kikwewuunyisa okuba nga bafu basanga mu scandals za kubba mabaati, buli bwanguzi, kolaki, babbira ddala ebintu ebitalina makulu. So nga be balondebwa ze zimu ku mpagi eziwaniridde emmeeza y'eggwanga Uganda nti singa empagi emu egwa eggwanga liba ligenda kuggwa lisaanewo. Ate nga naggambye ensobi eriwo nti bano ba cabinet ministers tebalondebwa bantu. Singa badde balondebwa bannansi bannayuganda kyandibadde yaddeko. Y'ensonga lwaki olaba nga bakola byabwe. Omulimu ogwabaweebwa oba gwe basayininga ne babeera balayira okuba nga bagenda kuweereza eggwanga lyabwe okutandikira ddala ku muntu wa wansi. Era nga n'ekigendererwa kyabwe basigala bali Newton. Naye akabi we kali nti balondebwa omukulembeze abalondeddwa mu kaseera ako, era ng'omukulembeze oyo ava mu kibiina ekiri mu buyinza mu gavumenti. Kati omukulembeze buli walonda minisita alonda oyo gwalaba nga n'asobola omulemeza mu buyinza, gwalaba oyo nga anaamukolera, wabula talonda gwatunuulira nga anaakolera bantu. Era temubanenya kinene nnyo. Tebaalondebwa kubanga babaweereza, tebaalondebwa kubanga bakulaakulanya eggwanga lyabwe, tebaalondebwa okuba nti no balina omwoyo gw'eggwanga. Nedda, baalondebwa okuba babalabamu nti balina omutima ogusobola okuumira omukulembeze mu buyinza, nti neyabeera atuntuzza eggwanga ku extent esembayo bo basigala bali ku sayidi ye. Be baminisita
gavumenti beeronda kuge minisita appointingibwa mukulembeze. So nga wandibaddewo enteekateeka ekyusa ekintu kino, ebintu ebyomugaso mu paaliyamenti kikwewuunyisa tebiteesebwako. Twabuliddwa minisita ateekayo endowooza eyo ogiteeka ku ttebo ku mmeeza y'akakiiko k'eggwanga akakulu ogidisikasingako, wabula ensonga ze basinga okuleeta basinga kuleeta nsonga zinyigiriza ludda luvuganya gavumenti, era ensonga gye baleeta bo gye balabanga ey'amakulu nti baagala Loop, leader of opposition, abeere ng'alondebwa ababaka ba paaliyamenti, ekintu ekitalina mulamwa ekitalina na mugaso. Lwaki? Kubanga abanyigiriza abalingiriza. Kubanga Loop, leader of opposition, atuula mu kabinenti nyingi, mu kabinenti omwo mu paaliyamenti, ayina obufu bungi bwatuulamu mu parliamentary committees bw'alina okuba ng'akola decisions ate bwe batamwetaagamu olw'ensonga nti agenda maaso n'obba exposinga obuli bw'enguzi obugenda maaso okukumpanya ssente z'omubi bw'omusolo, ebyo byonna ebintu ebifaanaganako ng'ebyo byonna babimukugira. Y'ensonga lwaki olaba Joel Ssenyonyi emyaka giri gyonna ekisanja ekiweddeko azaawera ennemba ne sipiika wa parliament saako ne parliamentary committee board nga bagamba nti ono Ssenyonyi nga awa complaint ng'agamba nti waliwo decision ezikolebwa mu parliamentary committee ne zifulumizibwa, naye ng'ekyewuunyisa nze saateekako mukono era nga saaliwo nga baziteesa. Yeebuuza ensonga ki eri emabega lw'okuba nti no tebasobola kuba nga bamukoowoola oba muwa invitation letter nti bagenda tuula bateese ku nsonga weeti ne weeti. Golooza ki ekiba kigenda maaso n'okukolebwayo? Ebiba bigenda maaso n'okukolebwayo kuwaanyisiganya birowoozo bya kukusaamu ssente, kwaloketinga ssente ezigenda ogenda mu budget nga tezirina mugaso zigenda kuyamba munnayuganda wabula nga zigenda ku personal use oba personal interest ez'abo ba ministers oba ababaka ba parliament abagenze mu maaso n'okwaloketinga ssente ezo. Twabiraba jjujjuuzi nga ssente ziloketingiddwa mu balokozi kampuni emu egambibwa nti nno yali ekwatagana ku byaki kampuni ey'abalokozi ya construction company yaloketingibwamu ssente nnyingi empitirivu, naye we baabitunulamu ennyo nga bajeti emaze okuyisibwa, Kasiya Kasayija akwata bajeti y'eggwanga nga amaze ogisoma. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba kyawaliriza omukulembeze okukoowoola paaliyamenti eyali egenze mu luwummula. Baali bagenze kwewummulirako nga bali mu vacation nga batalaze mawanga g'ebweru bagenda maaso n'okulya amasaali, n'abakoowoolayo era sipiika n'ayisa ekiragiro ku emails zaabwe nti bakomewo for emergency seat, paaliyamenti yeetaaga okuddamu okutuulwa. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akwata budget n'agikuba mu paaliyamenti ng'ayagala bamukyalifying zino ssente zaloketingibwa mu budget y'eggwanga zaali zaavaawa, nga bonna amatama ntengo era bonna baali batunula bijjeegedde ng'enkoko ebiikira ew'amagujja. Era abasinga ekyatumala enviri ku mutwe ng'ababaka abasinga mu paaliyamenti tebamanyi be bayita balokozi, nga buli omu abuuza bannaye balokozi be baani? Who are the locals? Kati ate omulamwa ne gukyuka ne batandika kunnyonnyola ababaka ba paaliyamenti balokozi kye ki era kitegeeza ki? Ye ssente zino zibadde zaloketingiddwa nga zigenda mu balokozi zonna zigenda kukola ki? Ate nga si gwe mulundi ogwali gusoose kuva emabega bajeti eziyisibwa bateekamu bajeti eyisibwa mu ssente zino nga zigenda mu balokozi, naye nga we bagenda okunoonyereza leader of opposition alabe emirimu egikolebwa ku kampuni eno eza lokozi, baamusendesa kati nga kikere. Tebaamuganya kuyingira munda kukola investigation saako ne babaka banne we baali bagenze. Era tujjukira bulungi gavumenti yatowa order bano ne basalibwako ne bawambibwako emmoloka zaabwe, abasinga ne batambuza bigere. Lutamaguzi yalabibwako ka bodaboda ng'awera ennemba n'okudda ewaabwe. Kati ye embeera eri mu ggwanga lyattu Uganda. Kaakati bino byonna mbyogedde okulaga nti paaliyamenti yandibadde yina ebiteeso byeteese eby'omugaso ebijuna eggwanga naye nga tebabiteeka ku mmeeza. Era ekirowoozo ekisinga okutwennyamiza ennyo wemba nga nkujjukizaamu mu birowoozo byonna abaka baffe betulonda obulungi ennyo betugamba mugende mukiikirire bannansi bammwe mu paaliyamenti ensonga gye baawaayo kujja leader of opposition ku ntebe mwasobole okuba nga alondebwa babaka ba paaliyamenti nga kibaluma okuba nti nno ekibiina ekivuddemu ababaka ekivuganya
ekivuddemu ababaka abangi ekinywedde mu bibiina binne wa kyakendo kyali kibiina ekya National Unity Platform nga kyekirina omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yalina okwapointinga leader of opposition. Kati onaasobola okuba nga ajoganya gavumenti ng'abalingiriza, ekyo baakiraba nga waliwo eddibu ly'amaanyi nnyo, waliwo obstacle y'amaanyi nnyo ebakugira okukola emirimu gyabwe. Era ensonga eno Speaker Parliament Anita Amongo yagiwa obudde, so nga wali ku mmeeza waliwo ensonga files ezaali ziweereddwa ezisubmitingiddwa ku mmeeza ye nga zaakamala emyaka n'emyaka tezisaba okulwanga tegitunulwangamu, naye kino yakiwa obudde Munnambiro n'akiyisa era n'aleeta n'akakiiko basobole okuba nga bakiyitamu nga kye baagala ki kwe kujja leader of opposition ku ntebe. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango tuwuliriza gwa tannatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Kakati nga bwe nkugambye ensonga zino ze zandibadde ziteekebwa ku mmeeza, ba cabinet ministers ne baba nga balondebwa bantu ba civilian nga bwe tukuba akalulu akalonda ababaka ba parliament, ke kalulu ke twandibadde tukubira ba cabinet ministers. Ate waliwo n'ensonga endala enti bano nga bwe nkugambye wandibadde wayisibwawo ekiteeso nga balondebwa bantu bannansi basobole okuba nga baweereza bannansi, kubanga banaaba nga balondebwa bannansi kijja kuba kya mugaso nnyo, kijja kuba kijjo n'eggwanga. Jjukira bano bali ku ssente za musolo. Kati kino obadde tokimanyi, obadde okimanyi nti nno abaka ba parliament ba ministers ba cabinet ministers basooka kubeera ababaka ba parliament naabanga omuntu omu asaavinga ebifo bibiri minisita ate eno nga MP, ekintu ekyo kikyamu nnyo. Obadde okimanyi afuna ssente za mirundi ebiri, afuna ez'obubaka bwa parliament saako n'ez'okubeera minisita. So awo naŋŋamba otya nti bannayuganda emigi gy'emiti egisoma ginaafuna emirimu? Lwaki omuntu aba n'ebifo bibiri nga cabinet minister ate era ngeno omubaka wa parliament? Wandibaddewo n'akakiiko akasunsula mu abo pulezidenti baba basonzeeko kale bwe kiba kiganye, bwe balaba nga tasaanidde, kubanga tulina ba ministers, tulina ministries ng'olaba abantu abalondebwa tebali relevant ku kye babalondeddeko, tebabitegeera na bitegeera. Y'ensonga waaki tebifunctioninga na bulungi, tebasobola ku exercisinga mirimu gye baabawa egyabapointingisa okukola tebasobola gikola, tukkirize oba tugaane. Oli ku Yugi Update Civic Osinziro okuba nga otuwuliriza. Kakati ebyo nga bikyali awo, obadde okimanyi ba cabinet ministers bonna bakadde basaana okuba nga baawummula dda, bali waka basimba mmwanyi, bali mu mafaamu gaabwe, naye nga bonna bagenda maaso n'okuba nga basaba ebisanja. Ekyo ensonga wali ogitunuddemu n'ogiraba. Nandaze nnyo naye nga si ensonga ebadde ndeese. Ensonga ebadde ndeese n'omulama gwe ndiko nti panic ne pressure yonna gy'olaba mu State House oba gy'olaba mu First Family tereeteddwawo nti nno beesanze bano balwadde nti oba bakadde nnyo nti oba amagulu gabaluma. Endwadde ezibaliko si za kikadde. Endwadde ebaluma ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagenda maaso n'obateeka ku bunkenke. Yabalwazizza ebirwadde, abalwazizza pressure. Kakati eggwanga liri ku stake, liri ku bunkenke, terimanyi oba ddala Ministry eno of Education and Sport ekyafunctioninga ng'omukulembeze waayo tamanyikiddwako mayitire. State House eri kupanikinga, eringa eyina kyeyagala okuyisaawo bakyatidde okiyisaawo, bali ku bunkenke obutagambika. Janet Museveni okuva eyatwalibwa okujjanjabwa taddangamu kuwulizibwako wadde n'okufulumya information nti oba ali mu mbeera ki, wabula bagenda basindika ababaka ab'enjawulo okulaga embeera, okusigira bannayuganda ekifaananyi nti Mama Janet yeno embeera gy'alimu tetiisa, ali bulungi. Kino kitadde eggwanga ku bunkenke era kirimazeeko emirembe. Olw'ensonga tebakkiriza bannayuganda kwogera ku information eno.
era bafulumya n'etteeka ddamba erisobola okusibya ggwe Munnayuganda singa onoobeera oyogedde ku first family ng'oboogeddeko ekikyamu. Kitegeeza ki? Baali beewala okunenyezebwa ku bikyamu bigenda mu maaso n'okukolebwa nga bo aba first family kubanga be beefuga eggwanga lyonna. Oba otunuddemu eggwanga lino terifugwa kati muntu omu, njagala nkikubuulire, lidividingiddwamu ebiwayi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ojja kwesanga nga yali mu Central, ojja kwesanga nga eri bataddeyo ew'amagye mu West nga yakulirayo naye nga naye ava mu first family. Ojja kwekanga nga eggulu bataddeyo Salimu Sale nga yagenda maaso n'otwala amatwala ago. Lwaki? Nti mu ndagaano eyakolebwa ng'olutalo lwa Kaggwa lwa 1986 Mwami Yoweri Kaguta Museveni awamba obuyinza, bano bandibanga baakola endagaano nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali alina ofuga ekisanja kimu wa bibiri ateremu ne banne abalala bafuge of which n'abeefuulira. Kati mu bakkakkanya of course nze kyendaba nga kye yali ayinza okukola kwe kubagabira oba kwe kudividinga n'okugabanyaamu obuyiimu eggwanga. Ono asigale nga mukulembeze naye nga naye bali abalala bakulembeze balina amaanyi ag'enkinala. Salimu Sale okukola ekintu teyeetaaga sooka kwebuuza ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era n'abamagye bangi, abakungu bangi ng'okutta abantu oba okukola ebikolwa ebijjawo abantu ebinyigiriza bannansi tebeetaaga kwebuuzaako, bakimanyi tebagenda kusongerwamu lunwe olw'ensonga nti waliwo ekibakugiraawo. Gwe Munnayuganda obulamu bwo butambulira mu matigga era butambulira ku siteeka olw'ensonga nti oli mu ntalo ezirwanirwa within the state naye nga zino ziva mu kugabana obuyinza. Ojja kwesanga nga Muhoozi Kainerugaba naye ayina department gy'atwala sayidi emu ey'eggwanga gy'akiika ng'eyo teri ayogera. Kitegedde ekintu ekyo kinoonyerezeeko, ojja kubombuulira. Ffe tuli okubawa information, mugende mukole research. Oli ku Yugi Update TV. Kakati okuva mu April mwaka guno nga First Lady Minister of Education Janet Museveni nga batugamba amawulire agenda bawano agafulumye galaga nti nno Minister of Education Janet Museveni is recovering from recent illness, with President Museveni assuring the public she is getting better. Amid Ari's online speculations, she remains active in her educational role, recently promoting certain subjects, competence-based curriculum and launching an emergency. Nga bagamba nti nno Janet Museveni, Minister of Education, agenda maaso n'okuba nga akuba mu matu, agenda awona okuva mu birwadde ebyali bimuwerebaleba. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni avaayo n'akakasa eggwanga nti agenda aliko bulungi kati okusinziira ku byali byogerwa eŋŋambo nga bagamba nti ali mu mbeera mbi si we kiri. Era gye buvuddeko tuli basanyufu okuba nga tubategeeza nti maama Janet Museveni akyali active mu mulimu gwe gwamuweebwa nga Minister of Education. Era gye buvuddeko omulimu gwe yali atandise ogw'okuba nga promoting system empya ne subject ne new curriculum, okulanchinga new curriculum empya nga Emerging Leader Program. Ajja kuba atandikira bwe yakomye. Obubaka babuleese babutaddewo okugumya gwe Munnayuganda oleme kuddamu kubuuliriza nti mbeera ki eri ku Janet Museveni. Naye kyali kimaze okukonfirming nti officially nti yali tali mu mbeera nnungi, era bagamba mbu kati is now mending, era ali stable, ali mu stable conditions. Ekintu Bannayuganda kye babuusabuusa bagamba kale wabeera nga ali mu stable conditions tuyina eddembe okubanja First Lady w'eggwanga Uganda kubanga ffe abamusasula omusaala. Twagala kumanya embeera gy'alimu. Bannayuganda oza tebafuukidde gavumenti akayinja mu ngatto. Gavumenti etandise kupaatiikawo bibuzaabuza nsonga eno Bannayuganda basobole okuba nga bagyerabiramu. Kati ogenda oluwulira abantu batandika okubeera nga batigumizibwa, battibwa, bawambibwa. Wateekeddwa okubeerawo ekintu eky'amaanyi ekiyinza okujjanga okubuzaabuza embeera eno
bannayuganda beerabire lino ejjengo eribadde ligenda maaso n'okubanja maama Janet Museveni. Oli ku Yugi Update TV bannange, batutenda okudduka tetuyita we tusula. Munzikiriza olwakadde nkome wano. Naye nga mbalamusizzaako nnyo saasoose babuuzaako mwasuze mutyeyo, kansuubire nti ekiro kibabeeredde kirungi nnyo. Kansuubire nti eno information tojja kubeera wa ttimu ojja gitambuza ne munnaategeera amazima agagenda maaso mu Uganda. Bw'agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Nabagambye tugenda kuba nga tukiipinga tubawa update si ku buli ekigenda maaso mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti nno ffe twewaayo okubaweereza. Ffe twagamba tugenda kuba nga tubaweereza paka ku seerisembayo. Nga bulijjo wentera obbasuubiza okusoma mukummwe abajje mu comment section. Yiga webale kubeerako, Haren Sejjuuko webale kubeerako, information ye erabise webale kujja mu comment section. Ruth K naawe webale kubeerako. Webale kubeera ku mayengo ga Yugi Update TV. Raiha ndo linnemye soma. Take that era naawe okomyewo. Ogambye Dictator Museveni and his family are terrorist. Information ye labikiddwako. James Tamale webale kubeerako naawe obubaka bw'ombulabye wano bannayuganda bateereddeko obubaka. Suzanguro Baserera naawe obubaka bwo tubulabye. Mageti Najemba naawe obubaka bwo tubulabye. Naye kakati newankubadde obubaka tubulaba tuyinza obbasabamu bannaayi. Ensonga etera otuchallengingamu wano nsonga ya data. Bw'oba ng'oyina kw'oyinayo osobola okujja mu comment section notugaba bannange nsobola bakasuseyo ne kano kabayambeko ku data. Tujja sanyuka nnyo, tujja kusanyuka nnyo era tujja kusiima gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Olw'obudde munzikirize enkome wano. Mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Update TV mweraba. Tujja kuba nga tukomawo.